isi mulwana nnyo abantu babeere nga bakwatagana nammwe. Nze era sitya muntu kunkyawa. I don't. Kano njagala muka playing mukabulyeko n'abantu abalala. Sitya muntu kunkyawa. Mukwano gwange tomanyi lugero lwange. Tomanyi gye nvudde kubanga ndi wano. Tomanyi nti lwaki ensi yonna empuliriza. Mpadde Dubai buli wentuuka nga bamanyi Haji Bakalu. Tomanyi lugero lwange. Najja ne ndutunda nga asaga ne lugenda. Kati singa watya nga mpuliriza buli muntu anvuma. Watya nga mpuliriza omuntu atali kwa agenda yange. Kuba ebintu ebimu ngenda ne mbikola nga biri suicidal. Ekintu kimu njagala nkibabuulire. Buli lwobanga oli ku njegoyego z'okukifuna mu bulamu bwo, ng'oli wakati w'oku breaking through, you become unreasonable. Abantu batandika obutakutegeera, era oli atandika nnyo okugamba naye ekyo teyali kikoze, ekyo teyali kyogedde, era ekyayiseewo, era abantu abaagala okubeera politically correct batandika okubanga bakwesamba. Abaagala okubanga abalala bonna babakkiririzaamu batandika okgenda nga bakwesamba. Toyagala kubanga buli mulala. Nze kyekyo ekimpa amaanyi mu buli kintu kye nkola. Gwe buli w'otuuka ng'owulira toyagala kugenda mu maaso nange nvaako. Tambula. Tewaliwo muntu yali agagale, tewali muntu yenna yali atuuseeko waggulu nga tateekingangako risk. Tewali muntu yali agenzeeko n'atuuka waatuuse nga tebamusekangako. Olina okugumira ekiseera kye balina okukuseka, kuba buli lw'onaayagala ekiseera kyonna bakutegeere kitegeeza oli mu bangi bye bakola. Olina okutuukako ekiseera nga tebakutegeera. Era balina okuvuma oyo naye ye ate kati yeeyogeza kino yes. No yo agenda kuba kyokola gwe omanyi gye kirina okutwala. Buli lw'onaayagala buli omu omubulye kino lwakuba kino tojja kweyongerayo. Be unreasonable. It's that point where you are becoming another person, because you are looking for unreasonable results, an extra in what you are gaining. Extra life tesobola kubeerawo with the ordinary. Buli omu kyategeera, kati olowooza nti nosobola okutegeera buli kimu kyenkola. Yakoze kino ate ye lwakuba omugagga yalibadde kino takyogera nnyo, yalibadde kino atakijjabwa ate lwakuba yes. Abakyogera bakyogera. You see, the greatest philosophers, abantu bonna abaali ab'amaanyi abaakola bye bakoze, nabagamba buli lw'obanga omanyi, bw'otunula mu maaso g'atamanyi omanya nti tamanyi, ate ye lwakuba abatamanyi nti tamanyi, naye gwe oba omanyi nti tamanyi. That is what makes you feel okay. Abantu abaakola ebintu ebyali ebinene ffe betutunuulira n'obeegomba. Ebiseera we baabikoleramu nga binene, abantu bonna abaali babagoberera tebaabakkiririzaamu babamu baabalabanga baali balalu. The Nelson Mandelas, who in their normal mind will go to prison for 27 years. Does it make sense to lose your family? Abantu bone babakwata ne babaziika nga toliiwo. Now that is extraordinary. Bagandi balwananga n'aba British balwanisa mundu, olina agamba ffe tugenda kubeerawo tukitwale mu buntu bulamu and it will prevail. Akitunuuliranga agamba no, kino tekisoboka kukola. Abamu balwananga naye ng'oli yatunudde mu kiki ekigenda okukola psychologically ne time gye kyetaagisa. In the end they prevailed. Abantu bonna abasinze okubeerawo nga baali b'amaanyi ne bagenda kumpi batuuka n'okufa ng'ekisinde kyabwe nga time yaabwe tebagitegedde. Kyova kino nze kye naleeta ekyokusomesa abantu kipya. Kyasanga enkokoto nga ngumu. Era kyova olaba mubaamu Newton yakyogera wano nti 15 phases siibe bakuba. Gaba kuba oli n'atuukawo and I'm fine with someone disagreeing with me kubanga osanze bagubye. Bw'ogenda mu gyimu ng'otutte emyaka 10 okugejja okutuuka w'otuuse tolowooza nti n'ogenda kuddukira wiiki emu oba 2 okogge. Amasavu gaava dda mu white ne gafuuka ne yellow. Kati n'entegeera yaffe weekyali mmanyi kaakati olwo tutandise okudayulutinga. It's very hard not to be not to be understood. Misunderstanding is the norm for the new information. Kuba bamanyi kiri ekikadde, kyova olaba oli akyawogana nti jjajja yagamba kino, but we have taken time actually to see. Tujja kumala kuva w'abantu bagamba abasajja baali bagezi. Genda otudule abo babuze bakola bimeka. Lwaki beeyongera mu maaso? We ask. They buy, they sell. You Africans are taught to preserve.
and they will never get it in this era. Tebajja kukitegeera ku budde buno, naye ekirungi kya online tejjayo bintu. Ababyetaaga bajja bisoma after 20 years nga tetukyayogera na kwogera. Bagambe, how did this person come to this kind of information in that era? Mark my words, and it will happen. The only reason as to why we are finding objection is new, and people have been taught. N'abantu abagendedda, abafedda, abatalivinga mu era eno, naye ekyennaku bakwata bye babagamba baagala babiteeke mu era eno.